Genderi kumotoka. Asa. Bali kunangi mwezi za kuchara. Webale omulaze mu Shabindia bali kujja kulaga enkozi Muhammad Ssegirinya ekwali yagenda ggwanga okujjanja olwaliro lw'amaguje tekirina kasanyu kyomubaka olwaliro akomyewo ggwanga ng'ava mu ggwanga ya Uganda okujjanja era libadde essanyu terere musayi wange abamwaniriza mikwano gye bannakibiina kya NUP n'abalonzi wano ku ssaawa entebe wabula mu kwogerako naye alaze obutali mu matuufu eri omumyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa Mufumbiro ng'agamba nti ebigambo byayogerwa byali si bibi. Katonda tinyina wakayawulo okusinziira we nagendera ekyamazima obulwadde bunnumye era ndowooza munnengera bulijjo bagaba abalwadde basigazaako omutwe naye n'omutwe ogutuuye nagwo gugenda nabeera mu sifagawo nga tulwana awo tuli mu mbeera y'okunoonya akalu ka pulezidenti wange mukama wange Robert Kyagulanyi nga waliwo n'abanvuma ebitama Ssegirinya olega ebitama nka toli bwakiŋŋamba abanduulidde buduulizi nabwala obulwadde obwampalirizibwa okugenda mu Nairobi hospital kubanga nasooka Lubaga hospital n'ensindika Nairobi hospital olw'embeera etaali nnungi Nairobi hospital bwe ntuukayo olw'embeera embi ne baga Ssegirinya ffe tukongeddeyo tetujja kusobola olw'ensonga nti nga ekiro sisobola kussa kati nga nina kubeera nga neewujja bwewujja naye ne bakizuula nga amawuggwe gange gafunamu okwawukana ate nga galiko n'amabwa naye ng'ekyo bambuulira gye kyava mu kkomera kuba gye twalinga mu kkomera eyo ng'okwebika tekuliyo ng'ate empewo nnyingi ate nga ekkomera ery'ekigonga bwe mulimanyi nti liri ku mazzi so amawuggwe ne geeyawula kati baba nga Nairobi hospital tebakisobola n'ekirala ne bagamba nti nyina virus era mu mawuggwe ge gamu era mbadde mu ddwaliro nga nkaaba bukaabi kubanga buli lunaku nga balipootinga ekirwadde ekipya nalindi awo ne baŋŋamba tugenda kukola spinal cord check up tulabe eri etya naye ne baŋŋamba nti ate erimu erina virus ugana tuuse era singa nabadde Uganda nga gye bankeberera n'ekitanda nandibuuseeko nentambula neŋŋenda nti bano ne baŋŋamba si bituufu kubanga buli budde baleeta ekirwadde kwossa skin cancer ye basobodde okunzijanjaba era mujjukira ndoozi omubiri gwali gujjudde ebikuyiro era basobodde okubeera nga bagujjanjaba kati kibadde kisinga era okuntawaanya ennyo eya hypertension nti ng'erinnya buli budde blood pressure nemba nga Ssegirinya embeera gye ndimu nga ekaabya amaziga naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era nina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 10 wa October babe nga basobola okunkolako check up naye nga ntubye n'obulwadde kubanga bwe natuuka bampulira mu kukolola katono nnyo ne banteeka mu isolation kyenkana mbadde ng'era ali mu kkomera nti nava ekigo mu kkomera ate neno gye bantwala bawulira nga nkolamu katono ne banteeka mu isolation era mwembadde n'ababadde bannambula mbadde mulaba bwe bambala okutuusa lwe bansiibudde ne balabanga ndi waddewaddeko era ne bampa eddagala ery'okumira ngenda okubeera nga mmira mbe nga nsobola okubeera nga ntereera naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ne mugana wange Kansole Lewis babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabe naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu omuntu n'akola statement bwetyo kuba singa nafudde era yandize n'aziika
naye kino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza maama omusajja oyo bwe nfanga kubanga kusinziira ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika kyo nkyogeredde wano mba amawulire mu mmwe tajjanga okunziika kuba okusinziira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki bagee nti nnyinza okumusooka okufa tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa nava wano ng'afa mulenzi nna bwe nfaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 100 basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gatakka mu ggulu obulwadde bunnumye obulwadde ne bunnuma nendaajana nga nti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompaayo chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga president embi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubawo omulala alwala n'omulala alwala n'omulala alwala kati bwotekawo embeera kyomuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ti ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga nnoonyaki n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa neyivuliriragwo oyinza okusanga addewo bagamba yeerwaza naye amaze kufa yomu naalowooza ekyo kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluko obw'MP emyezi 2 bwe giti nali maze manifesto yange abalonzi nga tebalina kye bamanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweereza kakati mba nnoonya ati sympathy yaki nga tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira omusajja oyo musajja nendwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nanzena bwe nfaanana namwe abamawulire namwe mundaba naye omusajja n'avaayo n'akunduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima gakatuka mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kintu ekyo kyampisa bubi nnyo ni ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze ekyo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya kyemmanyi nze ekyo okumusooka okufola along simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo edisrespectinga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi ekigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kye yankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda muguluka bakamala okunkolako spine operation n'abadde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'abadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwenda kusikwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa amazima ga Katonda muguluka tebagenda kuzza Uganda nga ndi mulambo era singa nasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko abaleete empapula wano nzibalage mbalage ne discharge form Parliament mukusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo esente z'e Nairobi nze yazeesasulira mu Nairobi hospital Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwe banga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula okuba basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo lw'embeera yaliwo Parliament ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemuju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Leropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende ew'omwogezi wa Parliament mwami Kulisa Omuli abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board kuba naffe bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese nogaa nti oba nfa kanfe kubanga process mpanvu kakati nga bekwasa medical board nti teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu
era Parliament yekwasaganyizza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga Leader of Opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mugana wange Joero nkwebaza weebale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga Parliament naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagy'esasulira n'enkomezaawo nze yagy'esasulidde naye nga mugundi mu nkola ennuŋŋamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera nga ate mbazambya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze mbula waawo naye ng'obulwadde bunnuma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwandiza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba Omukama Katonda nti nyamba nzisuluke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwandiza binyo bye tugenda okulaba mboze mbeera mu social media gende mu maaso agamba nti ekiseera kino kyalimu kyakufuna bujjanjabi era alagiddwa okuddayo eddwaliro eddala kifuna obujjanjabi obulala so tujja batuusaako ensonga endala nnyingi nnyo twebaza okwongera okusubscribinga okulayikinga YouTube channel z'Omulangira Ssaabasajja Kabaka awangaale